ewanyu waawo likooti kanziruke emisinde sigenda kweteekera basement ya Muhoozi kabe kasinge n'okunvunaana ebya Among. Kati nno bino munnange tubadde tunaatera okubeera nga tubirabako era ebigambo ebyo biva mu Ibrahim Ssemujju Nganda. Talina geeteekera basement ya Muhoozi. First of all, Muhoozi abadde nga ajja amuŋŋooninga. Kakati ate emisango oba oliawo gye bavunaana Dr. Kizza Besigye egyakwatisa Erias Lukwago nga nayo giyinza okubeera nga gimuteekebwako okukosa n'okubeera nti y'omu ku abo abagambibwa okuba nti nno corruption, emisango gya corruption egya Anita Among gibadde gisobola nayo okubeera nga gimukwata. Awo nno waliwo ate bwe tulina okubeera nga tusikiramuko ku bigere emabega nabagamba nti wali omu kati wakola ki tewabula muliro. Kakati munnange Ssemujju Nganda wawulirira bino byonna bye nkugamba. Ssemujju Nganda ali mu kutunda makaage, amakaage Bukasa bayitawo Bukasa, era nga waliwo n'ebintu ebirala biri mu buwumbi byali mu kutunda abitadde ku katale. Agamba sirina gadduka nno bino byonna yayogedde amazima. Talina gasuba wayase, talina galekera mukyala we gasajja agatayisa sikaati nga bamusibye. Anti munnange mwalaba wano waliwo Midali Lubega Segena ng'alimu Midali Lubega Segona ng'ali mu kugumya mukameya Erias Lukwago amwesigamyeko bw'ati. Mujjukira akafaananyi ako. Kati Ssemujju Nganda agamba tajja birinda ebyo. Abamanyi abasajja abo kubanga Erias Lukwago yagamba mujooga. Simanya akafaananyi ako bwe yakalaba bayagamba atya. Kakati munnange mbadde nkyakunyumiza. Secretary General owa People's Front for Freedom oiranga former Kira Municipality MP Ibrahim Ssemujju Nganda addidde amakaage agali mu biliyoni z'ensimbi agasangibwa e Bukasa n'ebibugaga ebirala abitadde ku katale, era nga ensonda ezeesigika ezimanyi ebya Ssemujju ezimanyi ebyama bya Ssemujju zimaze okubeera nga zitutegeeza nti yamaze dde okubeera nga alagira ba city property dealers ba broker mu town okubeera nga banoonya omuguzi agenda okubeera nga munnange agula amakaage gano agasangibwa e Bukasa agatuula ku Ikeso oba Mwemu wali mu Kira Municipality Wakiso District. Munnange Ssemujju design y'ennyumba eno okuva lwe yafuuka MP abadde nga ajja agikyusa okuva lwe yayingira Parliament 2011 abadde nga ajja buli kaseera akyusa ayongerako. Kaakati munnange omusimbi gw'abatadde ogubadde mungi nnyo era ne gwongera okubeera nga gazitoyera ddala akasente. Abadde nga ajja amodernizing status y'ennyumba eno esobole okubeera nga emakinga n'omutindo gwe nga MP. Kati ensonda zitutegeeza nti ba dealers bwe batyo batandise dde okubeera nga bamaketinga ennyumba eno era nga bwe boba ogyetaaze eri wakati wa biliyoni emu ne biliyoni emu n'ekitundu. Potential buyer bw'aba waali muganda wange weyunge ku abo abatandise dda okubeera nga bagiramuza. Munnange tekiri kiriya oba n'omuzikiti oguli ku nnyumba eyo kubanga ekikomera wekisembera awo waliwo omuzikiti. Tetumanyi oba nawo agenda kutundawo naye ensonda zatugambye nti tebasuubira kuba nti n'omuzikiti agenda kubanga nagwo agutunda kubanga ng'omusajja omusiraamu era nti eyagezaako eyakola omulimu munene nnyo okubeera nti afuna emikwano okuva e Saudi Arabia eyo egyazimba omuzikiti ogwo ku ttaka lye, naye nga kigambibwa okuba nti newakubadde ettaka lino eddala aba alitadde katale
naye nti awe wali omuzikiti ekyapa yali yakisalako dda n'akiwaayo eri Muslim community. Ensonda bwe zitugamba kakati munange, era ensonda zigamba nti Ssemujju apulaninga kubeera nga alilocatinga nga ava Uganda atwala famire ye, naye nga tannaba tagenda kusigala nga ate ali homeless wano e Kampala. Nti famire ye ayagala egende Mukono, waliyo amaka amalala gagadde Mukono North, eyo yazimbayo amaka amalala, era nti waliyo faamu n'ennimiro Ssemujju Ngande yalinayo. Era kigambibwa okuba nti ebibirala eby'obugagga byatunda wano e Kampala waliwo ekizimbe kiri wano bweyogerere, kizimbe kya business commercial building, ali mu kukitunda nakyo yakigula ku famire eya Tamale Konde, nga bano bo olwamala okutunda bo ne bagenda mu United States. Ono Tamale Konde, former CBS presenter, CBS radio presenter, bwe batunda nabwe baba temunange ne badduka ne bagenda eyo. Kati ensonda zigamba nti Ssemujju y'omu ku abo ba politicians abagagga wano mu Buganda, era nti alina ebyobugagga ebiweererako ddala mu Kampala Metropolitan District, era nti ne Masaka eyo alinayo ebiweerera ddala, alinayo ebiweerera ddala mbu n'ebweru w'eggwanga alinayo Ssemujju oyo. Kakati Ssemujju nti sente zino zagenda okufuna ng'amaze okubeera ng'atunda mbu zigenda muyambako okubeera mu exile, era nti ayinza okubeera eyo olw'ensonga nti atya okubeera nga abeera implicated mu misango egikwatagana ne former speaker Anita Among. Jukira nti Ssemujju Nganda ng'oggyeko ekyokuba Anita Among yali mu FDC, bonna gye baava, naye babadde nga ba mukwano, era ekyo tubadde nga tujja tukyogerako wano, babadde nga ba mukwano. Kati kitegeeza, jukira nti abantu bagamba nti waliwo opposition, banna opposition ababaddewo nga Anita Among bo nga akasente babadde bakafuna mbu bibadde ngawo. Kati ekimuddusa katuna ng'okulaba nawe ng'ogenda omakinga, nga tulinga waliwo buno bwe twamakinga nga mu class, okumakinga ebifaanagana nga tukyali baana bato. Wano waliyo embwa neri waliyo embwa, oba wano waliwo embwa n'akayumba k'embwa, wano waliwo katugeze enkuba ne umbrella. Kati ng'ogenda omakinga nti enkuba emakinga na umbrella, embwa emakinga n'akayumba ka mbwa. Oba otegeera kyengezaako okugamba. Wano waliwo class ne teacher ku blackboard, wano waliwo student ng'omakinga, oba waliwo peni n'ekitabo ng'ogamba ebigira ebikwatagana. Kaakati tugezaako olwo okumakinga biri bye babadde nga bajja boogera na bino ebiriwo, naye nga tuweerabira nti aba maintenance palace balina solar zanago bali badde bwetaaga okusinziira ku busobozi bwo. Balina ttiimu ey'abakugezaako okuyamba ku installinga, ate balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna. Hillside View Apartments, zino apartments zisangibwa Janyuko Church. Bw'otuuka e Namulanda Kitendeka Jansi, buuza e Janyuko Church yewa, gy'ogenda okusanga Hillside View Apartments. Ate nga Amora Beauty bano balina shea butter ali organic, shea butter agoba enkanyanya. Bw'obanga olina ebirwadde, Dr. Kigwagwa waali okujjanjaba, era nze wano nga Uganda atalaaje engeri gyendi nti ndi wayase advocate, amaanyi g'ekisajja. Eyo ensonga mba njagala nenjikola ki, nenjisoosowaza era ne mbategeeza nti Dr. Kigwagwa waali ebirwadde ebirala byonna pressure biki amaanyi g'ekisajja nayo nsonga nkulu ka Dr. Kigwagwa. Kakati munnange enamba yigisabe njirina wano ku Uganda atalaaje, enamba yange esembeyo 73, kati gwe nsabe ya Dr. Kigwagwa njagikuwa, kubanga mba njagala bw'oba ofunye obuzibu ate onkubire osooke kkubira nze, okitegeera nti dokita tubadde tukolagana bwe tuti simu ye teriiko. Kati waliwo ennaku ezo omuntu omu yaŋŋambye nti dokita yampeereza eddagala ndi Bungereza, naye ate bwe namusabye prescription ate n'alwawo okunziramu era ne tukisootinga. Kitegedde kati ebintu ng'ebyo okusinga okugamba ati dokita nkugamba okubeera eno ne kikunyigira mu mutima nga olaba nga
kubanga embeera yonna gye tulimu ya buntu oba okitegeera bwe yamubuuziza dokita nga bamaze okukwatagana nti nengo nti omuyaga gubadde mungi kati olinanga kati omuyaga sigutegeera dokita yabadde ategeeza ennaku ezo abadde ayina ba students abava badokita abava emulago wa newalala bakolagana nabo kati babadde balina research gwe baliko kati ye yabadde yakola research we kati nga bazza abayitiremu kati babadde bakola kiro na misana bwayita omuyaga ye agamba omuyaga kagamba yabalaba nti biba bimuzunza talinaawo kadde kyabadde ategeeza mukama wange naye nga kirungi bakwataganye ne dokita nkubulira facts bino gyogera mazima tewali kyakukweka yadde n'akamu kuba dokita waali ate dokita ali kwalaali kakati munnange ng'oggyeko ekya Anita Among ekyokubira nti Ssemujju asuubira okuba nti ofiisi ya former speaker babadde nti balina engeri gye bakukutamu kakati oba oli awo kati kitegeeza baba bagamba corruption scandal ya Among kitegeeza nti y'omu kwabo Among babadde ayisizaako ssente ekyo sikiinaako bukakafu naye wabadde nga traces z'ebigambo ebyo era kivuddeyo kati tulaba kimanifestingidde ku ki Ssemujju Nganda adduse alleged assassination plan ku General Museveni emisango Besigye gyaliko ne Erias Lukwago kati naye atya omusango gwa misprision of treason agutya nti wategeerako ku plan n'otatugamba kati naakola ki n'agamba kati awo kanneemulule sigenda kubeera nga ate banteeka mu misango egyo nga nkyasobola okudduka n'anyeenya mu ttanka naye abantu bagaye nti bw'addukira wano okumpimpi byandibadde teyeeyibaala kakati bagamba nti era Ssemujju Nganda ataddemu amaanyi okulaba nga mukyala we amujoyininga mu exile mu kampeyini ye ey'okubeera nga adduka Uganda era mu kampeyini ze bwe yali ayogera yagamba abalonzi nti atya okugenda mu kkomera n'aleka mukyala we omulungi omubalagavu ebweru agasajja ne gakola ki ne gamuggyako ekya Julayina agamba agasajja wakiri tijja oniga nti Uganda atulagi dokita mpe kumanyi ddagala ly'amaanyi nga kampeyini yeeyo manya agasajja gazibu waliwo agasajja agajja nga ne gaŋŋamba olina ku nnamba ya Kulusuumu omujjekera wa Sheikh Muzaata ogiri kati neŋŋamba bannange kati nfuuse buloka w'abakazi munteeke mu bintu nammwe ebisoboka oba okitegeera kati nze I don't trade mu ebyo gwe yeenoonyeza ogifune kuba oyagala kunyokesa gwamanyi naye kati sebo nga lyagala bagala mukazi Kulusuumu ono gwe bayawukana ne gundi ono ani Akramu neŋŋamba mundeke kakati Ssemujju Nganda olwo bamusiba singa babeera bamusibye Ssemujju Nganda ali mu kkomera buli wajjukira kakyala kagamba agasajja gano gamukiibi okitegeera agasajja gano ga mpuuga gaseggona okitegedde munnange newankubadde balina abaana 6 yakamukunkumulamu abaana 6 naye abaana 6 mbadde ngenda kwesa ekigambo naye nange bwali mbadde mukimbuuza mwali badde mbadde ngenda okugamba yakamukunkumulamu abaana 6 ntamukutanga mwali badde mbuuza gwe mama shwe mugato omukutanga owaayi sina gambuuza mbadde muki kakati Ssemujju bw'ati yatutegeeza mu kampeyini nti mukyala we akyali muto nnyo ate nga balina bondi babyudinze gamba bakwatagana balina enkwatagana y'amaanyi kubanga yamusasulira tuition sente ze zimuluma naye ku baana 6 zijja yamusasulira tuition
akyabanja bana mukaaga. Kati agamba nti yamusasula tuition e Makerere University. Abantu bagamba nti abasajja temukolanga nsobi emuweerera abakazi kubanga mubabadde disappointed nnyo ku bakazi be baweerera. Naye Ssemujju ye yasasulira mukyala we tuition e Makerere University. Kaakati n'amukolera ne business wano e Kampala. Yamukolera business e Kampala wano. Ensonga ezo nsuubira okuba sigenda kwongerako nnyo. Naye gwe ky'obamanyi nti Ssemujju Nganda ennyumba ye agitadde katale era ayagala kubeera ng'abeera bweru n'omukyala we ayagala amutwala oba n'abaana omukaaga bagenda sigala basomera wano oba nabo beeyungeko. Kakati okola yagenda kuwumula e Saudi e Mecca eyo munnange teyavaayo. Mbuya sigala ku ggwanga limu ery'oku mulirwano wano. Abamu ne bagamba nti yalibadde Ssemujju Nganda teyeeteeka ku ggwanga lya mulirwano kubanga Besigye gye baamusanga ne bamukomyawo wano ne bamukwata ku misango emijingirire. Bwini Byanyima nga bwakisitatinga waliwo oli gwe bayita Orlando. Orlando, erinnya Orlando bannaye maye kati nze ngamba erinnya Orlando litegeeza oba kulanduka kubanga nalabye ate alandukira ku Byanyima ate akola atya ebintu nga bimulemye. Kakati erinnya kyaka bamutuma lya lugero Orlando kitegeeza kulanduka. Alandukirako buli kimu kati Orlando omujulizi gavumenti gw'erina kyeruppe. Kale munnange ebyo nga bw'obiwulidde awo bye bikwata ku nsonga eyo. Katumusabire Ibrahim Ssemujju Nganda kubanga ebintu byatabuse dda wano e Uganda.